nga tukomewo mu kitundu kyaffe kino katusooke tuddeyo ku mboozi eya Minisita Judith Nabakooba bw'ayingidde mu nsonga z'ettaka erikayanirwa mu bitundu eby'Emanyama ebisangibwa mu disitulikiti ey'e Luweero. Abatuuze ku byalo ebyenjawulo Emanyama ekisangibwa mu Zirobwe mu disitulikiti y'e Luweero balombojjedde Minisita w'eby'ettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga Judith Nabakooba ennaku eyoza lumonde omugagga Lutangambwa gy'abalabiza nga bagoba mu bibanja byabwe. Ettaka lino liwezaako obunene obusoba mu yiika 6 nga mu lukiiko olutuuziddwa abatuuze babuulidde Minisita ng'ensonga zino bwe ziri mu kkooti nga beewuunya luta okuzimula ekiragiro kya kkooti nga bamulumiriza okuba nti yabaleetedde bakanyama abakubye emiggo olunaku olw'eggulo. Fayiro gye tulina etegeeza eby'ettaka byaffe byonna tuli mu kkooti Luweero. Kakati ono obuyinza yabuggyeewa obujja tukuba alina bakifeesa abajjeeyo Kampala Kawempe gye yabajje ne batukuba emiggo baamulaba guno omuggo baagunkubirwa mmere yange nenzija nali nkuba ebifaananyi okugenda okutwala statement poliisi abasajja b'omwami ne bajja ne bantemula ne bankuba omuggo ku mutwe. Babuulidde Minisita ebyazuulwa mu alipoota yakolebwa omugenzi Okyeng n'ebikwata ku byapa bya Lutte ebigambibwa okuba nti bijingirire. Natuuka eri nga bambuulira kolongoto ettaka tukole bwe tuti ne bwe tuti kati gwe kyoyagalako kyova otugamba oba oyagalako yiika 5 oba oyagala ssente. Tukeyibuuliddwa Minisita bimujje mu mbeera n'akubira essimu y'ebyokwerinda mu kitundu okubadde RDC, RPC, DPC n'abalala batalabiseeko mu lukiiko luno ng'ayagala okumanya lwaki tebayambye bantu bano. Nakisanyudde abatuuze. Mu Luweero tulina omuntu omu ye RPC waffe, ye RDC, ye DPC, ye OC, ye CID, yoyo mwami Makumbi yaliwo okuba omuntu wayeka. Benjamin Lubowa nga ye ssente w'ekyalo alajanidde Minisita ng'obulamu bwe buli matiga. N'olwekyo tuli bubi tetukyalina busuliro. Minisita alagidde abatuuze okusigala mu bibanja byabwe. Twagala leka abantu baddeyo ku bibanja byabwe balime emmere kubanga tetugenda kubaliisa. Tulinde kkooti paka lweneekola ki lweneesalawo ku nsonga zino. Abagumiza ng'ensonga bwagenda okuzongerayo Pulezidenti Museveni okusalira wamu amagezi nga bebalinda n'ebinaava mu kkooti. Bwe mutuula ne mwekolamu omulimu ffe mujja ne mututegeeza naffe ne tusobola okuba nti tutegeeza kkooti kiki ekigenda okuddamu. Olukiiko luno Lutangambwa talwetabyemu wabula nga bwe yali ku kkooti enkulu e Luweero gye buvuddeko yategeeza ng'ettaka bwe yaligula mu mateeka. Nga nze omuntu onaggulako yali ku kyapa ali registered ate ekyapa kikolwa land office nasanga nga kikoli.